President Asia yakamba yakoleka democracy. Bana kwata ku video. Bana mwe bali twagalira Asia waffe, Asia na tumwagala nnyo, nende mutupako Asia waffe, Asia waffe Kamwokya. Mwe bali bakuja kukozako Asia. Nakigana yangamba awo nyene yimirira awo mbuwe ntuse mbusina kwenyenya sina kola kikati ina kigana nabanga yeje ingali ngantadde ku remote ngampozi nze yangamba todda mu kwenyenya kwekayirite kati nzene nyenyenya nangamba kalirapa na ayombera mu sex kalirapa kati ovuddewo wenyini wembadde nkugambye netuddamu twali tutambula bwete nagamba tutambula awu kati nensigalira bwenti mu bbanga nsigadde bwenti mu bbanga kati naloka njira bwati nagira bwati naloka nkwatako kati nganze mpulira sikyawoomerwa nyina okwenyenya nezamu nenyenya nesigala nangamba obyononye mbadde nzingenda kumala naye maama obyononye omuwala oli yampa obuzibu twamala eddakiika 40 tuli ku kintu kyekimu nyina mbu nyina okubaza oba kaali kakike nali mbaza mbu right there waliwo engamba naki Richi okuwaako olina okuteeka ku Facebook nti I'm in a relationship with you. Nagamba ani inze baby Ferrari namugulira nakigana namugamba nkukwanidde ebbanga obudde bwange obumaze naye ekyo tekijja kusoboka. Waliwo ne bana abalina akasagazi nga ye kwegamba nga takuta ayagala azine buli omu ayagala amuzine abo nabo bangi ye buli mukazi nga amwagala kati abo nabo bangi abira n'omukazi we nengera tatereera buli bwalabyeko omukazi amwagala buli mukazi naina amweyagaliza kyokka ayina oli ayagala nono naye amwagala n'ogamba bannange omusajja lwaki takuta nosanga omusajja ng'ali mufumbo naye nga buli mukazi amwagala amububira then nosanga ne bano alina mikwano gye netayagala bagizine nomubuuza gwe oli mu relationship mukwano gwo n'alyoka akwogerera ebigambo oyo golaba azina nnyo oyo golaba tayisa n'akukuba akasa nenga takwagaliza ozine. Abo nabo bangi abo nabo tubalina mu society yaffe. Then tubeera ne bana abakuba akasa bannakiganda alina mikwano gye giri singo ye mufumbo kyokka agibubira bwati n'abuba n'abanga inaalemeddeko kizze ne mikwano gyakyo ginyirira oyagala kwanako nekiroka kiteekawo amagezi oyo nonoloza naakwagala olowooza ono omukazi alinza okwagala nekitandika omwogerera ate ebiseera ebisinga gakazi awo gatera kubeera bwegatu naye nga kiina mikwano gyakyo balungi bali singo nekitandika olowooza nno alinza okwagala nekiteekawo embeera bannange mulekerawo okuteekawo embeera munno muleke agezeeko nekyeteekaawo n'obanga alina byoyogera nekyesibawo nga tekyagala kuvaawo.
Irish boy jali Dublin nejo yabaddeko ku live. Irish boy jali. Kati eje mikwano najjo tujirina. Ogukazi ne gubeera nga gwesibye ku bannango. Nogamba bannange tambula muko jogereko ne munno. Ndi munange ono olabika toli type ye ne kiro kakitandika n'okibuuza mu mutima. Type ye efaanana etya. Ekiro kakimwesibako sisuubira nti ono omukazi alinza okwagala alabika si kirasi yange yeeriwa. Abakazi b'emutyo bannammwe mubalemesezza abasajja. Omukazi alabika si kirasi yo, gaayo alabika si kirasi yo. Abakazi ne mubalemesa abasajja. Buli gwafuna oyo muyayi, oyo azina nnyo, oyo ajja kuzina akulaalaase. Bannange. Ne tuwunzika nga tetuzinye nga n'abakazi nabo basiraanye. Ogenda okulaba emyaka gimuwubira obutambaala awunzika talina. Doni Makedo simanyi oba bamusiba oba ali mukomera simanyi. Doni Makedo nduddo mulabako. Okitegeera abo nabo tubalina bangi. Abakazi bakiremye ne bakawuboyi. Waliwo bakawuboyi abalina engambo. Balina engambo bo baagala balabe nti buli mukazi yenna waabwe. Ayagala abeere n'ono, ayagala abeere n'oli, ayagala buli mukazi yenna abeere nga yenna wuwe. Ne wabanga si wuwe at least nga talina musajja. Balaba omulala nga amukwanye omuvubuka ng'ateekawo ebigambo. Okakana alemesezza buli kimu kigaanye. Baweereza ne message weegendereza omuvubuka oyo gwe nkulaba naye ennaku zino. N'ogamba bannange kiki? Bakiremya tubakooye bakiremya. Muleke abantu beekwane. Eba beesiimye. Eka munnaagezeeko. Oli naaweereza munne message nga zaakulemesa bulemesa. Okitegedde? Liki leero ozze kubayisaamu. Sizze kubayisaamu gaali nze kubagambako. Ne oli ne wabanga mukwano gwo mwasoma naye, mwakula naye, muludde naye, era siggo ogenda okumuzina. Ekyo kimanye nti siggo ogenda okuzina mukwano gwo. Ojja kugezaako okulemesa abantu bawunzike nga beeyagadde. Oswale. Mukwano gwo siggo ogenda omuzina. Gwe already oli mufumbo. Already oli mu relationship. Kyokka olemesa mukwano gwo. Kyokka nno ekibuuzo kyambuzizza sijja kukiddamu ekyo. Mikwano gyange ma respect. Ekyo ekibuuzo sijja kukiddamu emawooka. N'ekibuuzo kyo nkirabye. Mulekerawo okulemesa bannammwe. Munno waba ayagadde munne oba nga ali attracted baleke bagezeeko. Tomukuba kasa nti gaayo oyo mpale enywera miguwa. Nti gaayo talina kaalina. N'olemesa munno. Ebintu bya love ennaku zino tebikyaliko ani asinza ssente. Nzo okubanga gwe olina ssente ng'oli talina ne love nga weeri. Ekikulu love na ssanyu. Ssente tezikyakola mu bintu bya gundi. Oli ayinza okuba ne ssente ng'ono talina naye ne beeyagala. Akitegete. Mbu that guy is a player. Bwe batyo be babeera bwe boogera Jamal. Mbu oyo gayi abananga azinye ekyalo kyonna akimaze. N'olemesa munno. Lwakweyogeza. Naye ng'ate munno si gwagenda omuzina. Oba si gwagenda omwagala. Ne bagenda kwolidde n'owulira bubi. N'owulira nga wenno akasajja kakuzimbye. Omutwe gwagala kwabika. Waliwo nno n'abamanyi okuba akasa n'akuba munne kozesa kondomu. Mugamba bannanga ani agambye nti tugenda kuwezina. Kozesa kondomu. Kale oluusi kiba kirungi naye oli n'akyogera ng'alinga atiisa munne nti MC omuwala gwe walinnya naye ennyonyi ngadda Netherlands omuwuliza yali agenda gundi.
France. Mukwano gwange omuwala oyo nalinya naye ennyonyi. She is my friend. Abeera France yetabeera Netherlands. Lwakuba ennyonyi gye twalinya yesinga okubeera ne connections around Europe, Canada ne America. So abantu abasinga abagenda mu America oba abagenda Canada bakozesa nnyo KLM. Because KLM eri comfortable, eri convenient nabo n'engendo zaabwe. So abagenda mu Europe, abagenda Sweden, Finland, bonna bakozesa KLM oba Brussels. Zennyonyi ebbiri ezo ezikyasinze okuba nga zirina connections ezanguwa. Bano banva Switzerland, banva Germany, kubanga Lufthansa tegenda mu Africa. Egenda oyinza okuba egenda mu bitundu ebirala netegenda Uganda. So kati abasinga bakozesa KLM. Night shifters gather here. Abasezi nammwe mwanguwe. We are back straight out of Nabugabo Street. Mumaze okuvaayo Nabugabo. Muva kweyiya. Abavubuka saabalaba abavubuka b'e Nabugabo abo. Ndowooza baali busy ebiseera bya Christmas nga bakanoonyaamu. Baali bakanoonyaamu abavubuka b'e Nabugabo naye nga mbatumiddeko nnyo abaye b'e Nabugabo awo. Mutaasa Kafeero, Kampala Road awo, Mabirizi, Gazalandi, bonna buli abaana abeeyiya eri ku Mukwano Arcade wansi mpaka Muswanswa. N'abeekireka mbatumiddeko Peter Awuubyo naye mulabyeko. Emily Smith yukke bannange yabulira wa mukwano gwange ndudde okumuwuliza nenja mukoonako. So abeekireka kireka bbanda bweyogirire nammwe mbatumiddeko. Mwana baali baatuyoola. Kyogamba baali babayoola. Bambi sorry. Gundi ya graduatinze. Liniri congratulations. Liniri ya graduatinze kati yafuukidde ddala doctor. Bulijjo asomerera kubeera doctor. Ave mu bwa nurse kati doctor yennyini ya graduatinze. So we congratulate you Liniri. Tuvaluzira bambi. Mwana nali Uganda eyo nesitabawuliza naye nali sikimanyi nti baali babasiba nga mulimidda bambi. Mukulike eyo eruzira naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Ne Bobi yanga bagezaako okumunoonya naye tebamulaba. Kirabika obusajja bwa CMI ndoza bwamulya. Obusajja bulabika obusajja simanyi CMI, simanyi CID, simanyi CCTV bonna buli eyo. Naye mwali badde muta omuvubuka Bobi yanga naye tumusabira asobola okubanga naye avaayo. Nesegirinya anandisewanya naye mulwadde ebyo. Niri yakoze eki ya graduatinze kati Dr. Mulamba. She's a doctor. Asomye basoma abo abaana muna. Bana basoma ebitabo abo. Bobi yanga izati nakasongola. Musajja abo. Musajja si bwangu bintu byakwebereramu ng'otuusa awo ekyaddondo. Musajja bujja awo nalaba drone awo nga zingoberera nangamba drone nenjiraba nga eri tinted. Nangamba drone kagamba naye embeera bwetyo bweri ekyaddondo. We have a doctor. We have a doctor bangi nnyo ku real life. Tulina abadokita bangi nnyo nnyo nnyo. Oli aŋŋambye otya drone g'olinza obutagitya. Nvaako maama nze ndimu akatengo. Nza okubeera kummwe abawaga muwagira ku social media. Yamala okunyiga ebinege nga bagamba kale bambi kasajja kattu baasibye kabwerere wano mubeera mutuwaga
n'olaba ziri embaata ziba ziwaga ziri awo egundi awo e London mwaba ine eddoboozi kira kitoyogera n'obuuza gula kitoyogera naawe tandika oyogera abantu bajja kuwuliriza bamala okunyiga ebinege bakutuuziza ku musota abasajja bakusibye magalo ku kinege bayinza okusiba ettafaali ku kinege nga bitandika kale bambi twategerera mbu akasavubuka omwali n'engeri gy'atambuzamu sitwago ye nze nzirako mmwe biwaga naye olwokuba bibimanyi tebirina gye bigenda kyaddondo nebiryoka biwaga kalabe kati bwe batakwata ne bikayana Anti, Richie yenga agenda. Richie nebereramu. Uwe bakukwata mbwate kati bambi namujja koma ku bambi. I'm sorry. Zinzo okudda ku sorry. I need your number, Papa. You need my number for what? You want to buy a t-shirt or hoodie? Then bano bawaga. Boba bera kunonga bawaga. Congratulations, yeah, Lindsay, you congratulations, dear. Maybe I fuse doctor. Era agendo tukuba empiso. Bano bandwadde simanyi nyine ekizimba mutako. Kubira Lindsay nga omuconsultinga. Tidini nampuli nyine ensundo mu kabina etegeeza ki. Na kunnyonnyola ensunda eyo yandibanga munnange wakomadde okuzina nti nakoma nti wayambala ensunda eyo gy'olina erabika etegeeza kino lini lyagenda okubayamba munnange mpulira omanyi anti ebiseera ebisinga nti abasinga muzina kitwe mbusimanyi mbuwe mwambala kondomu temuwoomerwa Munaye, anti nze, munange nze kondomu zinsi wa kasolo. Walwadde ekizimba mu kabina. N'ofuna embalabe gundi mu lwatika lw'ettako. Kati oba olina kubuuza lini nti munange kino kitegeeza ki? Muve ate kati nammwe aba bafunye like tetanus biki muba mulina okubuuza temulowooza nti babaloze. Kati waliwo oli kisipi yamukuba. Munaye balabika bandoze netumugamba waayi. Erusiddogo. Symptoms tulabirako ddala. Bandoze. Bulijjo zina toyambala. Ate olumala nga tugamba mbu bamuloze. Nga yena gundi. Ddala omono baloze muloge. Oba kati wemba njagala kweruka congratulations lini lyafuuse dokita yada graduate nze n'ayambala gawuni ey'okubiri mwambale kondomu ate mulekerawo okuba ebbakulirize mutategeera ojja kuyoboka emimwa omale weekwase nti winta eno weather kumbe oyubuse emimwa mukubakuba ebbakulize mutategeera mbu oyagala kakasa mukazi omukazi bamalaga mugwa ebbakuli oli muli eri mbu okakasa obwavu bukulumya ennyo babeera muli eri nga balinga bumese balinga buno bukapa bali muli eri bakakasa nakiganda ojja kuyubuka emimwa oli wabbake tewamukebeza oli wansi mbuugira twafunye dokita akitegeti dokita wali your life Richie banaye nze nkubuulidde hawa
ebivuga bibiruumu mwe mumanyi bali ddala bano basimati mikira mama tebagadde kakasawo mbukwegamba basooka mbugagiyita foreplay era lwakazi akangamba kaali kamanyidde basimati wayanga be bakazina kati akakazi kati we twatuuka nga tugenda kwezina kani kangamba Richi kiki ekikupapya ojjemu empale onyingira buyingizi mbukali nenkabuuza mbukiki busooka bannange onzijjiise mbunkajjiise nenkagamba mbadde manyi twayidde dda ngenza okujjamu empale nga mmanyi twayidde dda mbunyinosoka nkakwatirire deni mukakombekombe namugamba obadde ki tunezina oba tetugenda kwezina senzi jaka ebyo nze sibisobola simanyi foreplay mutwekoze ebyo nze sibisobola Richi siri smart wire ngenda soka tubeirawo mbwedda nenkabuuza mbudakika ngameka mbwedda kikanga 3 tingamba bannange mbwedda kikanga 3 mungandi mukajjiisa mbunkateeka simanyi mbukwegamba nkategeka namugamba mukwano walongulidde kwanda weya nti walongulidde ku perfume nti walongulidde ku simu nti kati emunaye bibeera birenze sibyafa wa polisi bimanyi ebyo olina kubigamba oli gwe wagulira essimu luba n'omugulira ndaweya engatto abo be basobola emirimu egyo naye ffe abamu tetugisobola ffe tuli bakagwirawo kati munange nakiganda neyenyiizanyiiza simanyi biki n'ateekawo embeera nakiganda simanyi muyingidde simanyi mbu I was not even wet nakiganda bannange naye bantu baffe munange ate tunaakola ki yali agala mujjiise era amabba nanzo kituufu ddala nze ndi chefu bwantunulira mulabikira ng'omufumbi busooka onzijiise onteeke mu muudu bannange bannange waliwo avumye munne nti alinga amazi okitegedde wenenafula yabitegedde sebo nakiganda yaŋŋamba mbu kiki mbu ekinyingiza nga sinaba kumujjisa mbu nyina osooka mujjiise mukwatekwate mu nviiri kati waliwo gwe naweeweeta namuweeweeta bulungi naŋŋamba mbu empeeweeta si eri ku mulembe mbu nyina okukwata buno obwala simanyi mbuyiseyise bwe nti simanyi mukwatekwate nemugamba nakiganda bwontunuulira nkulabikira nga smart wire anti yaŋŋamba likisooka ompeeweeteko nemuweeweeta nga omuntu wanaaweeweeta omuntu nakiganda yaŋŋamba mbu eyo si empeeweeta eriko mbu nyina okukwata simanyi obwala kankuyigirize lwiki obeere romantic mbunkwate buno mbunkwata simanyi obwa simanyi nenjira nti nebanange mbumuweeweete kati waliwo gwe nali naye naŋŋamba lwiki nkubakubaako mpi ku matako namukuba olugi n'akaaba ebyaddala waawe yali eyogeza lwiki nkubakubaako ku kabina namukuba oli namupacula oluyi nakiganda n'akaaba ebyaddala naŋŋamba simanyi mbu mukubye nnyo simanyi nadde bannange neŋŋamba kati oba kiki nakiganda ddala ayagala kyono nakiganda yaŋŋamba nti nkubakubaako kumpi ku kabina namwokya oluyi bwe
Nakiganda yakuba enduulu nga za ddala ng'akaaba ebyaddala. Nangamba licho onkubye oluyi, onkubidde eddala ebyaddala mpulira binnumi. Olwayi nagenda otunulako jokera yali mweruyeru nagenda otunulako nga ndaba engalo zange ziri kuli weziti zimyuse. Nengamba bambi. Ne mugamba amusole Nakiganda. Nakiganda naye yali mbuulidde nti kinkuba kubaako naye mpola mpola. Kati waliwo gwe nasanga ng'ayagala rough sex. Omanyi bana baagala rough sex. Tulikinjagala nnyo nkwata nyiga namunyiga nanyiga Nakiganda nagamba bireke tobisobola bino tobisobola. Yangamba munyige mbuye bwatu wawomerwa mbwawomerwa nnyo nga munyize mukutte munyize kati nze ne munyiga alolumana kala nta nemugamba naki ongambye nkunyige nti goyagala bintu rough. Kati munange ngamba omuntu bananga akole ki? Baagala okuba weeweeta. Bannakiganda baagala okuba weeweeta. Timubeeraawo. Kati waliwo yalina ogugere nga gunene mbututule mu ntebe bumuweeweeta ekigere. Kinakiganda kyakwata ogugere gwakyo ne kigunteekako bwekiti. Ng'ogugere guzitowa nkiweeweete nga tutuddawo omukoki bwe tulaba ku TV. Bananga kyagala ebyabalungi. Ne muli mu mutima neŋŋamba eddala Nakiganda ono ddala ebyabalungi nga tebimusaana naye saagala kimwatulira. Nakiganda walayi yasitula ogugere nengulaba ogugere nga gulina ekisinziiro mbu Nakiganda ayagala mukola ebyabalungi nga bwe tulaba TV. Ogugere gwali gunene ng'alina agaala gonna ganene bwe gati. Nakiganda nankuba ogugere neŋŋamba owaaye engeri Nakiganda gy'agenda enkya kamale gamuweeweeta guno ogugere nenkwata ogugere nenguweeweeta muko naawulira bulungi. Ono agambye nti tayagala bannakiganda bamuwa orders mu sex. Gwe bannakiganda bakulemye. Bannakiganda ba orders. Oba toyagala bakuwa orders mu sex. Gwe bannakiganda bakulemye. Kubanga bannakiganda bo ba orders balinga basirikale mu sex. Asooka n'akugamba kati nga sikuwulira yongezaamu ku speed n'olyoka oyongeza. N'amaana agamba kati kakkana olina okukakkana. Gwe n'ozannya n'okuzannya. Ozannya n'okuzannya gwe gw'atayagala orders. Bannakiganda baakulemye dda. Bannakiganda ba orders. Oliyangala zisaakubeera n'omusajja atasikina. Basajja bange bonna ne mugamba ki? Basajja bange bonna badde basikina. Ne mugamba yiyi omusajja nange nyina okusikina. Nti ye olina okunnyambako Nakiganda muyambeko naye asikine. Era neŋŋamba waayi Nakiganda abakyayagala munange nange nengezaako. Ba orders. Yangamba ng'osirise nnyo omusekisi obeera osirise you are boring biki. Nakiganda ssebo yangamba ntandike okusikina nange. Neŋŋamba waayi Nakiganda okunnyongera kantandike. Waliwo akugamba yingira mpola mpola pole pole mpola mpola. Bo bukugambye mwabe bakuli. Kati gwawe tojja kufuna Nakiganda naddala oli yennyini omutuufu bw'oba tomanyi kusikina. Tebakyayagala seba abavubuka ennaku zino basikina. Era yangamba ba ex be bonna babadde nga basikina. Yangamba ba ex bange bonna basajja babadde basikina ne mugamba batya. Nalooka ambuulira ebigambo bye boogera awo nga bwe bawoomereza. Neŋŋamba okay.
Miro Joseph abimanyi bakugamba kati yingira mpola no yingira mpola no yingira kati fuluma kati yingira mpola awe nyini tofao nakigana yangamba awe nyini yimirira awe nyini mbuwentuse musina kwenyenya sina kola kikati ina kigana nabanga ye inga halinga ntadde ku remote nga mpozi yangamba todda mu kwenyenya kwekayirite kati nzene nyenyenya nangamba kaliraba na ayombera mu sex kaliraba kati ovuddewo wenyini wembadde nkugambye netuddamu twali tutambula bwete nagamba tutambula awo kati nensigalira bwenti mu bbanga nsigadde bwenti mu bbanga kati nalukangira bwati naluka nkwatako kati nganze mpulira sikyawoomerwa nyina okwenyenya nenziramu nenyenya nasigala nangamba obyononye mbadde nzingenda kumala naye maama obyononye omuwala oli yampa obuzibu twamala eddakiika 40 tuli ku kintu kyekimu nyina mbu nyina okubaza oba kaali kakike nali mbaza mbu right there right there nimugamba kati awo kiri oke nti era omisinze bweyesoleza mu sex oba nakiganda oli alina experience alaka alina experience mugundi mu sex ate nga wasanze ayesikinya mu luzungu ayesikinya mu luzungu kiyitirira ali ntusooka awo n'ayogera ebigambo abo nange kati so gwagambye nti twayagala orders mu sex muline nakiganda awo gena mu bazungu oli w'abazungu naye oba yagala okuwoomerwa oli okutoka manyi bannakiganda bawoomanga ettooke fe abawoomerwa amatooke tukimanyi omanye ettooke nga liboobeze bulungi liriko ekinyeebwa kati ettooke eryo saakunyumiza oli aŋŋamba nti likyozinanga enkoko nanvuma bannanga omukazi yanvuma nangamba mwonoonedde obudde simanyi bannanga oli nakiganda yali avuma nga teyeeguya onyonoonedde obudde kati raba walayi omuntu nali nakyajinze ddala wundi ey'okubiri nga manye eno gye neesiga omanye olinza okubeera awo n'osooka n'otambula rawundi yesooka n'ogamba rawundi ey'okubiri ajja kumpulira nakiganda olw'okuba namala mangu mu rawundi eyasooka bannanga omukazi yanvuma oli nakiganda yali ayomba kiki kyetuliko bannange kati kyogamba omaze nemugamba maze naye ngumiikirizaako katono omukazi talina bugumiikiriza bannange kale ujja wepankira bwereere musiiba ku social media mwera bannange omukazi yanvuma akasolo ne kagwa bwe kati mye musiiba ku social media okwo mubeera mwera bannange akazi kali kayomba maama akazi kanvumira mu sex nekagamba ngenda kukyajinga bebi lindako katono mpaamu ku budde ngenda kukyajinga ngenda kukulaga lo ogenda kwakakasanze nzaani esooka just mbadde nayimyeyimye dda nengezaako kanyona nga kanvuma buvumi omanyi obukazi buno bukibaakulu nga kanvuma buvumi nengeza kagamba naawe mbadde nayimyeyimye dda kati wano maze mangu ate odda nina amaddu ne kanvuma Miro Joseph akugambye naye yamala akasooka nga kamangu mukazi namubuuza byebiki bino
Kasi nikechanga kayimiriddawo kalibwerere nenga kechanga bana ngamba bana kanakiganda kabadde nga kechanga kali omanyi nakiganda buli obuyomba jukira kali kanyweddemu kuwalaki nga kayomba kagamba nakiganda gumiikirizaako gumikiriza nange ni omuntu amala kati we nanyumizaako ku smart wire yangamba wabadde oyunga nemubuuza nabadde nyunga ntya nti wabadde oyunga nakiganda nemugamba smart wire yangamba ebyo bitutuukako buli lunaku naye tolaganga omukazi nti oweddemu mbwa wayungira wawa ine engeri gyayungira wawo oba nakyusakyusamu ku bukodyo nemugamba sibisobola ankosamite toseka bino byali bituuse ku basajja bonna abasinga Governor nkutumiddeko ogamba otya akawala kanvuma kali akawala kanvuma ninga kiki ekinvumya kintu nno kitono mbuli kisimanyi bumaze mangu kati banangamba kati ekyo kiyinza okuvumya munno wamaddala kiyinza okuvumya munno n'omuvumavuma bwotyo akawala kanvuma kali kalungi nga nange nakeesunze dda oba gaali maddu oba kyali kinali nakeesunze dda nankakwanidde ebbanga nali nkakwanidde ebbanga omanyi nga bunaaba weesunze omuntu no legends, but legends never die. Naye ososola nganze tontumidde muwanguzi Aisha nawe nkutumidde ko gamba otya Tala Kaludina gambi ffe bannakiganda ebyo tetubyagala program y'abantu bakulu abaana abato mbeebase teekako earphones program y'abantu bakulu eno page y'abantu bakulu si abaana abato omuye yanjigiriza okuyunga ninza okuddamu kati okuzinanga enkoko kati nayiga bana smart wire yantuza nambulira engeri gye bayungamu bagiyita 2 in 1 era 2 in 1 eyo 2 in 1 waliwo yagiwulira oli yangamba mukwano gwange smart yangamba todda mukubonaabona jjukira naffe katula mungamba abakazi be mubeera ne simanyi ne girls talk naffe abasajja tuba nazo abamu tuba ne boys talk munange ejjo naye mukazi yanvumidde mu sex kati wabaawo omukugu n'akunnyonnyola nti wekiti wekiri nena mwe mubeera ne boys talk simanyi girls talk nze nasanga akawala comment zimu sijja kuzisoma bagiyita 2 in 1 fiwe tutyo richi olina okugumira amateeka gannakiganda amateeka gammwe kati nagayiga nagayiga nakwate tukyamala budde munanga abavubuka b'ennaku zino twakyuka era mmwe abawala abeefula nti muzze kukuula ennaku zino tubuulizaawo era omuyayi wange omu namubuuza ne mugamba naye bannakiganda nga bankudde nnyo nkole ntya nangamba Richi kati tukira ku point bw'okwana nnakiganda ng'olaba nga tebigenda wala nnyo
you just want to have fun, omubuulirirawo nakiganda onompaako ngula omwenge kati awo nyina akuddamu ennaku zino tebakyakuulakuula bavubuka onompa era waliwo kanakiganda kangamba banange yugayi oyogera bubi ninkagamba munange ondaba nzize wano nyina kumalawo weeks 2 siina budde bugenda kukwana bintu bya bino ebya bulijjo njagala kwa vinga fan I'm interested nawe nkulaba oli interested naye chinswaza sagalo sikututenga bobantu oli mukazi mubanda wachichi naye onompa kongulo omwenge tibanange siwe batewe basaba nemugamba nachi ndo kasera katono ngenda sigenda kubeerawo nnyo naye tugenda kusanyuka kikale gula tunalabira eyo nemanya kati gwatayagala kukuula kino kyali wange yakinjigiriza ate kikola omukazi bumubuulirize bubu engineer Rasa wuyo naye akugambye engineer Rasa legend awuyo akugambye kyali wange yakimbuusa era nange nali ntidde mula ne mugamba nangamba munange tusobola ne mugamba tusolooza nno nkututenga bali abawala abayayi ne tugenda kunyumirwa omwana okukakana ngamba kale katumale ganywa era yanywa ayomba neera kyamala nekigwa yanywa ayomba kati ebyo namena kati era kati munogo n'omwenge gwonywa era omwenge nogo nagwenywa era ngawo bamanyi bannaki bayomba mpaka mu buliri kati era kati olabika wagambye dda ne banno kiki kitugenda okukola olabika kati wabagambye dda simanyi bali bakimanyi nti tugenda kwekola ne mugamba siina gwe naagambye wala naina chali wangu omulala genali njogera naye awo kati olinza n'okuba naye wamugambye dda yennakimanyi tulikideero nze naawe nemuna mukwano gwange siina kye naamugambye naaki naye oluusi mubeere straight bw'oba omanyi nti ddala ddala toli serious oba nakiganda mubuulirirewo amazima enkeera tibyabadde bya nkimanyi abasinga bannakiganda tebaagala kiwulire kino naye ku makya mubuulire omugambe ndolaba naaki bino byonna biri wano biri awo naye twalisigaza omukwano awo mujja genda bulungi twalisigaza omukwano nga tunnayingira nnyo mulaavu awo mujja kusanyuka nennakinywa omubuliridde naye bw'onoosigala ng'omulesawo mu suspense mbere bwe bw'owulira kyekisajja kyajja nekindekera simanyi omwana nekigenda nekinyanjula nekindekawo kyekyo ekisajja kye baadde bavuma kyekyo ekisajja kye baadde bavuma kubanga tekyali straight nfo kyogamba bannakiganda nti munange twadde tunyumirwa naye nze nzirayo mu America kyamusigazaawo nti munange mu America ngenda kuleeta kati baba abawala beefudde bali mu kukikalakata yakuza Faruku bannakiganda ennaku zino baagala ati sinoobabuulirawo nga tannagwa mu mukwano mubuulirirewo nti nakiganda olaba jo twasanyuse ate kati ate jjo nga wangambye nti wabadde onjagala nnyo nti ye kati ekisajja kiikyo kyabaddukako bannakiganda ne kibaleka ne kiddayo nga kikola ng'oli omuvubuka omulala gwe mutegedde kyowuli olufunamu ssente omanyi waliwo ebivubuka ebitasobola kwana ene Bulaaya kati kye bikola
bikola ne binoonya ssente ne bigenda bitakinga advantage eri babimanye eri bigenda sanga abawala abatayagala kukola abaavu baagala nnyo ssente b'e Bulaaya si bangu bannakiganda b'e Bulaaya balina class beematira bamanyi kye baagala nnakiganda w'e Bulaaya okumutuusa ku kisenge kizibu olina okumukwana ebyaddala nnakiganda w'e Bulaaya n'omutwalako ku ddina ne bwe kibeera kifaanana kitya olina okitwala ku ddina n'okiriisa ne mutambula oyinza okwewuuba nno wiikisinga nnya kati basekiganda bano basekiganda abatasobola kwana naye agamba waayi kankole ng'akalogoyi ngende Uganda nzime baamanye eri agenda kutuuka abakazi babeera awo naye nnakiganda wa wano e Bulaaya naye abalinamu ku kasente asobola okwegulira omwenge tojja kumunyamiza champagne mbusimanyi wamugulidde perfume naye amanyi gye bazitunda ayinamu ku kasente kati okumutuusa ku kisenge olina okuba nga ddala nga okwanidde ddala ebitegeerekeka era bannakiganda b'e Bulaaya si bangu kivula abavubuka nga ffe tuli wano abeera awo winta yonna eyinza okuyitamu winta naye ate bannakiga eri ekyaddondwa tosobola kusulirawo awo kugira nga kwoyagala bannakiganda babeerawo awo ne woosuubiza musuubize nti waayi ngenda kutwala e Bulaaya abeera awo ng'alinze bannakiganda b'e Bulaaya bagezi Lojja kasozi ate gw'omulina nnakiganda w'e Bulaaya okumutuusa ku kisenge olina okwana n'ogula ebimuli ne babimushippingira ne babimutwalira same-day delivery baagala okubakola n'ebyabalungi nnakiganda bw'e Bulaaya ayagala kwigamba in case waba akusiimye olina okumulaga mu banno Ugandan community yonna erina okukimanya nti kati nnakiganda wo nkugamba abamu si bonna naye abasinga obungi era Ugandan community weba tennamulabako nti wo talinza kuwa kasula waliwo ayangamba naki lwaki okuwaako olina okuteeka ku Facebook nti I'm in a relationship with you nagamba ani inze baby Ferrari namugulira nnakiganda namugamba nkukwanidde ebbanga obudde bwange obumaze naye ekyo tekijja kusoboka bunnakiganda ayagala mbumuteekeko mbu tuli mu relationship naye ku Facebook namugamba nnakiganda ekyo tekijja kusoboka onnemye nzikiriza namugamba lwaki nkwagadde nsiimye naye mbu muteekeko nsooke kumuteekako nti alyoke amanye nti ndi serious namugamba nnakiganda nzikiriza owangudde kati bannakiganda ate b'e Bulaaya abamu bwe mubeera mu mukwano aprintinga ne t-shirt bwe mugenda mu dduuka mulina okwambala engoye zifaanana mutungisa n'ebitenje mugula matiriyo ne batunga ebitenje n'ebitenje ebyo kasita bambala ebitenje n'obalaba nga batandise okwambala ebitenje n'engoye zifaanana ng'omanya it's going to end in tears kasita nnakiganda ne ssekiganda batandika okwambala ebitenje n'engoye zifaanana t-shirt jjukira wano oba ogenza okugula engoye mu dduuka
t-shirt zibeera wawo nyingi t-shirt nga kwegamba 20 nga zifaanana kati kiganda alondayo size ye naawe n'alondayo eyiyo kati mbwe ne mwambala mbu mufaanani mwina okugenda ku photoshoot baagala ebintu kwegamba mbu Ugandan community eyo nekankane ekankane negambe ya kati naloka jao t-shirt n'ekiwale bino bijogi pants bino bi sweater pants bijogi pants ebyo bijoggings kati ajjayo ekiche mu Nike nawe najjayo ekicho n'okyambala naye nayamba mbu mugende ku photoshoot mukakase naye kasita mutandike ebyo omukwano guba gutambula bulungi kasita mutandike ebyo omanya love egezi mwambadde ebijogi pants simanyi t-shirt ebifaanana agajaketi agafaanana giba myezi 3 muyinza n'obutagisusa bagula kati no batumye eri wali mu Kiyembe ne batumya material akube simu tokuba don't call Ndamo blocking ono nainda mu blocking ono like tawulira kati nakiganda amanyi okuba esimu nange nonyezayo omutunzi omulungi awo Kampala ntani aliko nti Mavu Kampala Mavu Kampala ya designer aliko mugamba atungira ebitenje kati ffe tugenda muweereza measurements ninayo gayi agenda okujja ava Kampala mujja kubimumpeera ebitenje byange jukira wano bazungu tebatunga bitenje nga baweereza measurements Kampala batunga ebitenji nga babiweereza nga beekubye ebifaanani nga bapostinga abamu bayina n'engezigezi sebo alinza okukubira aba printing oba naagenda eri gye baprintingira mbu she's mine mbu he's mine nga oli ayambadde omukazi ayambadde t-shirt eriko mbu he's mine oli naye nayambala mbu she's mine kati then omulala n'ayambala mbu she's my queen, but he's my king. Kasista lave tuka. No kwambalinga tezifanana. Balinza okugenda mu dduuka kasinga erya Nike. Oli naagula engatto gundi Air Forces neza white. Olina kati seksene bamugulira akake akatono kasaizi kuba mwina mu obugere butono ne bamugulira kasaizi ke akatono no nene nagula size ye nene ne bambala t-shirt zaabwe she's my queen olina he's my king era koja Maxine kwegayiridde temubikolanga nja kweraliikirira koja Maxine tulisha mbagala nnyo temukolanga ebintu ebyo bwendi balabanga ne Nio, bakujja Maxine naye ko ngambadde ekitengi naye temwambalanga t-shirt ezo kujja Maxine kwegayiridde kasi ne bayingira mu dduuka lyaki erya Nike kuba Nike yetera okubeera n'engatto ezifaanana ngate zifaanana za size za njawulo kati oli n'ayambala honey kati luno n'amanyi era n'amanya gatera okukyuka baba tebakyamuyita linnya lye kasita olaba nnyo nga bakuyitaayita honey sweetie mumanya kati honey sweetie bwe batyo ebintu bye basinga okweyita naye ludde ebiseera ebisinga honey give me that waliwo ebintu ebitanyumira nnyo bafilika kasita mutatandika ebintu ebyo hey sweetie simanyi hani ng'omanya ki mugamba artist mukwano alo mukwano sounds good ne kasita batandika sweetie ne hani zamwalaba ebyatuuka ku rape
ebyatuka ku rape kasitaba yambala ebitenje ne batungisa buno obusuuti buno nga Kabaka Mwanga bwe yabadde ayambadde. Maama akwesi atulaba abantu banemesa okukola live bano. Ajukira kiri ekisajja ekyali ne Farida Nakazibwe era naye bayambala batungisa ebifaanana. Kati rape agenda wali eri mu kiyembe agula material y'ebitenje ebagenda okwambala n'ebindeeba. Ananga omusajja wange, omusajja nsamulina, omusajja wange, omusajja nsamulina, bananga omusajja nkola ebyabalungi, bananga nafuna ono namala. Yeerabidde nti n'oli bw'atyo era bwe yali amuwaana atungisiza ebitenje, bananga omusajja wange bijja kumunyamira, banange omusajja wange ali kamera, omusajja ali wali asirisibwa ati ne wamwambaza ebitenje. Jjukira abasajja ebiseera ebisinga baba tebaagala na kubikola ebyo. Naye olw'obutayagala kunyiiza bantu be bali nabo, omusajja n'asalawo n'agamba owaayo kankole ki kamale gagira. Naye ate omusajja oba otandise okumusindiikiriza, jjukira abasajja basirika nnyo. Abakazi tolaba nti nammwe mugamba bannakiganda nti musirika, naye omusajja kasa otandika okumwambaza ebitenje oyina engeri ebintu by'omuteekamu, omusajja otandika okumusindiikiriza nga takyawulira nga aba awulira takyali comfortable. Honey, mbate natungisiza ebitenje kati munange ebitenje yo size ugezegezemu ku lubuto kati so size wange nakwongera mu katono then kino ekitenje kijja kuba kibuzaabuza ku lubuto. Honey, nabadde nakubidde mulekera okukola program nga basajja tebaliimu ne mubalowoleza. Nabadde nkubidde ne cameraman so katulaba tumina kuyimira bana nzibuuza nza yaliyo nga ndaba kapo nga beekubye ebifaananyi. Maama cameraman yabasumbuwa kati kiraba oti kati beera nga amuweereza eglaasi kati yimirirawo wennyini chwa namukuba ebifaananyi kati smilinga kati beera nga amusikwako nviiri. Bannange nalaba obuzibu nagendayo okweyo mu studio nga waliyo kapezi okwekubya ebifaananyi nendaba omusajja ng'ali ku buzibu bambi tateredde naye nga talina kyakkola nakiganda amugambye mbu yabuukinze studio. Kati kiraba kameramani yabasumbu olaba bino byetwalabanga edda nga bakameramani akugamba kwata ku kamuli yimirira ku kati weesigame kyuka beera ng'aseka kirwagira nabiraba nze nabiraba n'amaaso gange ningamba bino ebintu bikyaliyo. Munayi kameramani ng'agamba omukazi kati giraba otyo akagulu nakigana n'agiraba ati akagulu kati yimusaamuko heepo yimusaamuko ningamba era nno nakiganda oli yabisasudde kati yimusaamuko ku heepo kati gwe yimirira wano kati seera nabakuba ebifaananyi awo ekitala kyaliwawo nga kyakabwa ekiti kati beera nga amuve emabega kati beera nga akyuse atundire awo omusajja oba otandise okumubezaani comfortable aba naatera okudduka. Era ebiseera ebisinga photoshoot oluggwa bweziti ebbanga liba ttono nnyo omukwano mmye. Ebifaananyi obusuuti buli eri tewabulaba gundi yaddayo dda kati drone yange yaŋŋamba bino si byange era lw'episaaga lwenyiigire. Drone yange nagibuuza kiki ekiri ewa rape n'ebindeeba. Drone yange neŋŋamba mitawaana myereere. Drone yange yaŋŋamba mitawaana myereere. Rape yakaaba rape n'akaaba naye omusajja nemuteeka ku TV omusajja nemulaga buli wamu bananga omusajja nemulaga omusajja sirina kitisamukoledde omusajja teyali amumanyi drone yange yali ebinyumiza. Why drone yange etuukira ddala wali eri kuni omusajja banange omusajja kale baŋŋamba banange omusajja
drone yange yanyumiza nenjigamba skipping a party yokava. Bana omusajja sina kyesamukolera. Omusajja n'amuteeka ku TV. Bana nkule gy'oli. Omusajja ngampanya musajja. Ngampanya. Kati mpulira musimanyi. Mu America. Ayina omukazi omulala simanyi California. Bana Drape bino bya drone yabingamba. Kisa tuwati twakavane France. Twakavane France. Simanyi kyenakola. Oba kiki nasuubiza. Bana omusajja. Pabuli kimu nkikoze. Akaseksi mbadde nkamuwa mu budde. Buli kimu bannange nkikoze. Bana omusajja mbadde muwomera. Omusajja ngamba bannange. Omusajja tayagala nnyo ofuli. Efuli nenzikendeza. Omusajja nange abayagala amazzi. Amazzi nengina. Ne bagongeramu. Ana basajja mbwa. Abasajja mbwa tebamanyi kyebagala. Drone yange yenyumiza bino. Drone yanyumiza bino. Drone yabinyumiza. Nze simbinako bukakafu. Nejje sinange mbanyumiza drone yange byanyumiza. Kati banange. Kati Ensiro nayo nekimanyi. Kati banange nze genda kukola kintu bana. Oluna mbu drone yaliwo. Munga leipya akabira mukazi munne amunyonyola ebizibu. Kati banange nze genda kuddaala. Kati abantu ngenda kubanyonyola atya. Ate nga omanyi bannakiganda bye bakaaba nga gundi omukwano gugize eki nga gugize. Maama. Kale bambulirawo namulabirawo omusajja ono teyali serious. Kale obudde bwange bwamaze. Nakolala bulungi obutamuzaalira. Bino drone yebiŋŋamba. Drone ng'era bwe walabye Irene bwe yabadde akaaka. Omusajja alina ekikuta. Omusajja alina ekikuta. Genda okiri Sala Nancha ekikuta genda okiri. Ekikuta kya gundi genda okiri. Olwo nga Nakiganda avudde mu mbeera. Olwo Nakiganda nga avudde mu mbeera. Omusajja bulijjo alina ekikuta. Alina ekiriba. Bannange omusajja yeesabbuuna. Buli akkirireyo wansi neyokuba akasabbuuni. Olwo nga Nakiganda amanyi Nakiganda tebaagala kusembera mu firimu. Maama bayomba. Nakiganda alinza okuyomba nga bamukyaye. Alinza okufumba emmere nga bw'ayomba, n'agirya nga bw'ayomba. Omusajja adde alina ogukuta. Ogukuta mbadde ngugumidde muzine oba muzine. Ekikuta kibaddemu ebimeremere. Kale oba kitwale. Ye gwali gwekomyawo. Ningamba bannange. Kati nno munange repi. Drone yange yangamba mbugaaka abagakomba. Kale bannange vikyoyo. Lwaki yaleeta obuzibu yategeka Summer Festival. Saali sanze muzino ogwo. Bino drone yebiŋŋamba sibinaako obukakafu. Gwali muzimu gwa Richie ogwategeka Summer Festival nali sirina wagenda kulyata eriwo. Taba wensika n'oguvubuka. Bannange. Olya ekikuta yakigumira. Era ekikuta kye yali kyagalanga. Naye ekikuta yakirabye bamaze kukola ki? Nga bamaze okumulaga bamaze oleeta Sala Nancha kwe kulaba kati ekikuta. Omusajja aliko ogukuta. Bannange omusajja aliko ogukuta. Genda ogulye Sala genda oli ogukuta. Kyokka olumala nga bw'agamba. Kati omusajja wange Sala gwe tulemeseza obufumbo. Oyingiridde amaka gange. Bambi.
ebifaananyi kati waliwo oli gwe mutegedde yatuwanira gundi nawana this is my man abetugamwetuge bana basikigana ne bannakiganda bannayuganda mwine nugu yadduka okwesangulako ttatu Mama, I'm looking for someone who can erase the tattoo. All it. Yatandika okunoonya asangula tattoo gundi. Ebintu ebimu oba olina okuteekenya mpola. Step mpola. Mpola. Kati oliwo ekikuta akaabira ki. Mbalooza mbu ekikuta kinaalemesa bagundi bannakiganda. Bannakiganda bagenda kunuuna ekikuta ekyo. Tebagenda na kukinaaza. Tebalina budde bugenda kunaaza kikuta. Bagenda kukinuuna bunoonyi kitukule. Golabika nno ozanyisa bannakiganda. Bannakiganda olowooza oyinza okubanyumiza mbu simanyi mbu bba wange abadde alina ekikuta. Bagenda kukinuuna. Bo balirwedde waliwo abalirwedde okukinuuna ekikuta ekyo kitereere kibeere nga kiyonjo. Nga buli wekibeera ng'ekikyafu wala bakinuuna bunoonyo. Bali tebalina gagenda mbusimanyi leeta akagoni bagenda kukinuuna bunoonyi ate nga bakinuunisa fujjo. Mbwe ekikuta tukiyita erinnya eddala kale ekiriba. Omusajja n'ekiriba, omusajja ekiriba. Oba ndoza tukiyita ekiriba. Agambe tukifunira erinnya eddala. Ekiriba. N'ofiiru toseka. Katukiyita ekiriba. Ekiriba. Bali abaana tebalina gundi muzannyo. Era ekiriba bagenda kikwata, ekiriba bakiweeweete. Omusajja baamututte dda. Baamututte dda. Era amagezi ge tukuwa Irene. Funa engeri gy'oyogeramu n'omusajja mukole kye bayita cooperate, bakiyita simanyi cooperative. Kibi ebiriwo ennaku zino genda n'omulembe upgrade. Kati abantu tebakyayomba eri ennyomba ya dda. Era bayombamu katono abagezigezi si bonna abasinga obungi bo bakyayomba eri ennyomba yammwe eyo gye wabadde oyombamu. Naye kati abantu b'ennaku zino abali ku mulembe amanya nti kati kigaanye n'agamba we are going to do cooperating wano kyekiddako. Abaana jangu balabe ku Lwokusatu ku Lwomukaaga mbakuweemu. Ennaku zino kati abantu tebakyayomba biri byadda beerangire omusajja alina ekikuta kati jjukira Irene yavadde e Uganda. Yavaayo dda nga bannayuganda bakyayomba bwe batyo. Amaze ebbanga ddene ku Amerika kakitegeera. Kati ovulaba akyayombanga bali eri abakazi b'emizigo. Omusajja alina ekikuta, omusajja yeesabbuunanga naye kuba akasabbuuni ennyumba yadda. Kati ennaku zino abantu babakyawa naddala abantu abagezi kati ababeera e Bulaaya n'agamba okay, I think it's not working.